Amanya gange Zedungu Joseph okuva mu Fet Organics Uganda Limited nga fe tukola amadagala ag'abantu ag'ebisolo n'ebirime era tukola products ezisoba mu 10 eziyamba abantu ne projects ez'enjawulo eziyamba abantu okwebbulula mu bwavu naye ekimu ku bintu bye tutegese ate omuntu okwejja mu bwavu bwe musomo gwe tutegese ennaku z'omwezi nga 9 Oktoba 2023 ye independence jagala nawo bere independent ngosobola okwerundira enkoko zo nga okozesa obutonde ngosobola okekereza ku feeds ngosobola okwetandikira okwekolera vitamins ngosobola okwekolera dewormers ngosobola okwekolera egg boosters nga tubadde tubijja Bulaaya naye ng'ebintu bino osobola byekolera ekirala tukekereza tutya ku ndiisa yaffe ey'enkoko era enkoko etugirunda tutya nebeerawo era gwali mu ruumu emu bbiri okyasula mu nnyumba y'abandi ogenda kujja otya mu nnyumba y'abandi oweze sente enkoko zino ekibalo tukibala tutya enkoko zino okuwera nga tutandise n'enkoko 3 kubanga oyinza okuba oli awo naye nga tobikkiriza ogamba abanyumya bunyumya so ebintu bino bigenda kubeerayo ate n'enkoko tusobola giwa endya olya lumu ku makya olweggulo tugiwaki okubeerawo okitegeera ebyo tugenda biiga era tugenda kulaba ne brooder zaffe obanga tewetagisa sigiri wadde ettaala okubanga osobola okukola ki okuliisa enkoko era tugenda kulaga obulungi obuli mu kulunda enkoko ogenda kunyumirwa otya ng'ebintu bino byekolera gwe kennyini awo waka wooli ekimu ku bintu byembadde njogerako nabadde njogera ku twongera tutya protein mu nkoko ekintu ekimu ku bintu betugenda tufuna ku abattoirs zaffe oba gye basalira ente tugenda kujjayo omusaayi guno tugenda gukwata tugufumbeko bwe tumala ogufumbako tugenda gwanika gukale bwe gumala okukala tugenda gukwata tugutabule mu mmere yaffe ey'enkoko ekirala tugenda kumakinga sure nti ebiyumba byaffe nga wadde tunakwongera ku ndiisa eno ate ebiyumba byaffe tuteekamu enkoko naye nga tugulidde empewo esobola okuyingira mu biyumba by'enkoko ekimu ku bireeta endwadde kyekyo naye nga nzizeyo wali ku ndiisa tugenda kumakinga sure nti ebintu byensoose okwogerako naddala ebikwatagana n'emmere emmere eno ogenda kumbuuza nti tutabula tutya kubanga njogedde oli wali ku mmere tutabula tutya ennaku z'omwezi nga 9 tugenda kulaga ffe tutabula tutya emmere eyo naye emmere eyo edda wewebuuza ekibuuzo kimu edda baakolanga batya baatanga enkoko zino zigenda zirya ebintu ebyo nga bwe babitegese naye nga babiteekawo enkoko neesobola okukola ki okubirya ekirala baawezanga batya enkoko zino tukwata enkoko 3 oba 4 enkazi katugambe enkoko zino ziri 4 enkazi empanga emu kubanga buli nkoko 10 zeetaaga empanga emu naye tukwata enkoko zino ne tuziteeka wamu mu kiyumba ne zibiika kubanga ziri ku mulimu bwe tumala oziteeka ku mulimu ogwo zigenda tubiikiranga amagi bwe zimala okubiika tukwata enkoko ezo zennyini amagi ge zibiise ne tukwatako enkoko emu ne tugiwa amagi nga 10 oba 15 okusinziira ku bunene bw'enkoko eyo bwe tukwata amagi ago ne tuzigigawa tugenda kukwata amagi amalala tugatwale ku kyuma ku lunaku lwe lumu ne tuwadde enkoko eno amagi galule bwe gamala okwalula tukkiriza Katonda nti enkoko eno yalina kabiikizi oba yali mbiisi bulungi nungi katugambe nti buli nkoko yatuwa amagi 20 tugenda kukwata enkoko enemu tugijjeko tukwate obwana bwe yaludde 10 n'obwana buli obulala 4 kubanga tusuubira nti bafunye obwana 4 oba 6 obwayaluddwa katukkirize nti bwona tebwayaludde twafunyemu amagi 7 obwana 7 buno tugenda bukuza okutuuka ku mwezi nga buli wamu ne maama ono era nga bw'olaba bw'ojja okulaba mu kiyumba kyaffe bwe tumala obukuza tubwawula ne tuwongera obuliisa ne bukula bwe mumala okukula ku myezi 4 kitundu nga tuliisiza bulungi ku 5 enkoko eno erina okuba nga etuwadde etandise okukola ki etandise okubiika bwe tandika okubiika zino 7 zino tusuubira nti enkoko waakiri 20 zijja kuba mpanga tugenda kukwatako kubanga ziri zisigadde enkoko 5 enkazi tugenda kukwata enkoko 5 tuzirekemu
mmanyi kati weebuuza nti ate lwaki addira enkoko 5 empanga ate n'azizza mu baganda baazo. Mulina mentality naye ng'ezza ebiseera bino egamba nti enkoko zijja kwezaalamu zijja kunafuwa era olulyo lujja kufa. Ekyo nze nkiwakanya. Nkiwakanya bwe nti enkoko okuva edda nedda mwazitanga ne mugenda naye wagenda ng'ogigobera nti gundi tolinnyira muganda wo oba tokola booti ku muganda wo tekiriyo. So enkoko zino zikwate zireke zikulire wamu kubanga bw'onoozaawula bw'onooba n'enkoko 100 ogenda kujjawa empanga nga tolese bulwadde. Ekyokubiri bw'onoozijja ebweru tezigenda kulwana kitegeeza obulunzi bujja kuba bukulemye. So tugenda kuleka bano baganda be bakuliremu naye tugenda kukola tutya okukuuma endyo zino nga namu bulungi. Tugenda kuddira twawule amagi gano ku lesenti zonna ku myezi 5 okubiika naba zituwa 30% oba 40%. Bwe zibiika amagi okumala omwezi mulamba tugenda gatunda oba tugenda gejjako. Tukole ki? Tugagabire tugatunde oba tugagabire mikwano gyaffe bagalye. Oluvannyuma lw'omwezi amagi ge tugenda okuddamu okufuna kubanga eno nvubuka tugenda kukwata tugazze tukunkola eri gye nagambye nti ogenda kukola ki? Ogenda gaweza. So twasigaze enkoko 50. Enkoko 50 let's say nti nkazi zizemu ne zibiika. Bwe zinaabiika let's say nazo zituwadde amagi 20. Amagi 20 bwe gaaludde 2 emirundi 5 zigenda kubeera mmeka? Zigenda kubeera 100. Okitegeera? Bwe ziba nga zigenda kubeera 100 tugenda kuddamu tukole enkola y'emu. Katugambe zizeemu ne zikula bulungi ne tuweza enkoko zaffe enkazi ne tujjamu enkoko 600 bwe tuddamu ne zibiika enkazi ezo emirundi 2 tugenda kubeera mu mutwalo gumu 1200 ogw'enkoko. So ebyo ebintu byebimu kwe tulina okukola ki? Okumakinga sure tubikola. So ekirala enkoko zino ziraga antibiotics nga antibiotics esinga tugulangule emu ku antibiotic esinga okuba ey'amaanyi ye garlic bwe tukozesa ne antibiotic endala gye tukozesa tusobola okukozesa akatungulu kajja tukolyanga antibiotic erala tusobola okukozesa omuti gwe tuyita katazamiti okuyamba ku infections nga katazamiti eyo yatuyambanga ne ku mannyo ne ku infections mu mibiri gyaffe. So bimu ku bintu abantu bye twetaaga okulaba ng'enkoko yaffe ennansi. Naye kugambye ennaku z'omwezi nga 9 October lwono ku lunaku lw'otalyerabira mu bulamu bwo nga tusobodde okusomesa ng'ojja n'osoma. So jangwe otutuukirire tukusomese enkoko ate wejje mu bwavu ove mu mbeera. Naye kyesiyinza kulekayo nti oteekwa okuba n'omulamwa ng'olunda enkoko. Ebigendererwa bye bwebuuze kiki? Ekirala kyusa endowoozayo nti bisoboka. Ogumu ku mulamwa gwe njagala otambulireko kimanye nti nunda enkoko zino lwa magi, nunda enkoko zino lwa kutunda the old, nunda enkoko zino lwa kutunda 2 weeks, nunda enkoko zino lwa kutunda mwezi. Okitegeera? So enkoko ey'omwezi tweka nga bagitunda 15,000. Bw'oba we brooding denga bwe tu broodinga wano ojja kwesanga nga bw'oba brooding enkoko 10 bw'oba zikuziza bulungi bw'ozitunda ku 15,000 ku weeks 2 oba tokola sente. Bw'ozitu broodinga n'ozitunda ku mwezi oba tokola sente. Bw'o broodinga enkoko 5 n'ozitunda ku mikutu egy'enjawulo oba n'oteekawo akayumbako ku luguudo ng'osobola okutunda ku stages ez'enjawulo. Oba enkoko abantu bazijja eggulu bazijja ku side za Lake Kyoga side z'Ewamala ne baleeta enkoko. Ffe abali wano mu sento twabaki Bayibuli egamba nti ani abaloga abaki ku nzijanjaba ez'enjawulo tusangibwa ku Makai Plaza opposite Mukwano Mall wano ng'ewatiseka oba opposite ne customer care ya Airtel mu mbiriza ekizimbe ekyo bw'okyetoolola shop number M3190 we tusangibwa oba emutundwe Christian Fellowship ewa Pastor Tom ng'oyingira parking obalawo edduuka 1-2 ng'oyingira parking shop number E3 nawo tusangibwa enamba y'essimu eri 0701 35 25 9 ng'erina ku WhatsApp ate osobola n'okugenda ku MTN line yaffe eri 0393 19 33 28 oba ku YouTube pages zaffe ku Fete Organics Uganda Limited ne ku Facebook pages zaffe nakwo kwetuli nnyo
ate ne ku mikutu emirala era nako osobola okutusangawo ku nzijanjaba ey'abantu ebisolo n'ebirime ne ku ndwadde z'osuubira nti zisobola kujjanjabibwa mu malwaliro naye nga affe tuzijjanjabisa obutonde ebinimiro zaffe n'ebisolo byaffe.